*3 Kampala ne 9:0 Masaka. Amawulire gakusomera Daudi Zirimala. Gakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Akero, Mary Adongo ne Maria Annie Akero nga bonna batuze ku kyalo Amirimiri mu Gombola y'Ewira. Adumya polisi mwamuli ya DPC Moses Muzima agamba nti akabenje kano kavudde ku motoka okulemerera omugoba waayo n'egwa ne yeefuula era nga dereva waayo David Odengo olukoze akabenje n'adduka wabula nga yo polisi etandise okunoonyereza. Abantu 11 abadde babuziwawo bamukwata mundu nga bawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform mambuka g'emukono basuuliddwa mu bifo eby'enjawulo oluvannyuma lw'emyezi 2 nga babuziddwawo. Omu ku baawambibwa Juma Mukasa omutuuze w'e Katoogo ekyampisa emukono agambye nti baakwatibwa ne batandika okubibwa emiggo nga babalanga okubeera abatuju n'okwetaba mu kwekalakaasa okwaliwo mu Novemba omwaka ogwaggwa oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu disitulikiti y'e Luwuuka. Natoka mu motoka ne batusiba amaaso twamanje batututte ne twatuuka batandika tukuba miggo ne batukuba ne batuuka esseya ne batuta batutwala ewalala batuteekawo gwa kwekalakaasa nakwokya kkubo olwatuuse balugaye tulina misi. Kansala ow'e Katoogo Paul Kawombe yagambye nti bano abaakwatibwa bamukwata mundu baali batambulira mu drone nga baggyibwa ku byalo okuli Katoogo, Samuka, Kisowera, Kabembe ne Buntaba mu Gombola y'e Nama era nga bakyanoonyayo n'abalala abakyabuze nga baagaana nabo bayimbulwe. Era tukyabanjaayo abasalibwa batannaba kulabika. Ekisinza okutukuba ensi ey'amaanyi kwe kubeera nti abaana tubalowooleza wano kumpi naye ate bagenze basuulibwa mu bitundu eby'enjawulo. Omu yasuulibwa mu disitulikiti y'e Wakiso ate omulala jjo bwe twalabyeko Juma Kiwanuka n'abeera nga yasuulibwa mu Masaka. Tetulina misango gyonna gye tuwulira nti balina fayiro ezibavunaana so babadde mu kutulugunyizibwa ekintu ekyo tukivumirira nnyo. Abantu bana bagombeddwamu obwala poliisi wamu n'ekitongole ekiwoza eky'omusolo KURA lwa kujingirira digital stamp tax eyateekebwawo gavumenti okulwanyisa okukusa ebyamaguzi ebiva mu mawanga amalala. Abakwasisa amateeka mu URA ekigambibwa nti baludde nga balinnya akagera abantu abenyigidde mu kujingirira stamp eno oluvannyuma okufuna amawulire ku byamaguzi ebimu stamp eno ekyuma tekikyabisoma naddala mu bitundu eby'amaserengeta ag'obugwanjuba obw'eggwanga. Ian Rumanyika ayogerera URA agambye nti abakwatiddwa abakozi ba kampuni ya Palambot Distillers abasangiddwa n'ebyamaguzi ebiriko laama enjingirire. Ate abalimi ba pamba mu disitulikiti Kasese bali maziga oluvannyuma ebiwuka ebitanategerekeka okuzingako essamba zaabwe eza pamba ekintu ekitatanya omutindo gwayo. Abalimi bano okuva mu bitundu okuli Mabuku, Kabirizi, Busunga ne Lwembyo bagamba nti wakati mu kunyigirizibwa olw'ebbeeyi ya pamba okugwa kati balina okusomoozebwa kw'ebiwuka ebitawulira ddagala eribifuuyiddwa ekiviirako ensigo ya pamba obutamera. Omu ku balimi bano John Eneka agamba nti okufuna mu pamba kati kifuuse kizibu ddala olw'ebiwuka bino bye bafuuyira ne bigaana okufa nga kati baagala gavumenti bayambe ku nsonga eno. Banafe gigabadde ag'essaawa eno tuddingana ku ssaawa 2 n'efubidde empapula z'amawulire tova ku Beat FM. Nze Daudi Zirimala. Ago gigabadde amawulire ku 9:3 Beat FM ekintabuli ky'omuziki gakutuusiddwako White Star Magic Detergent sabuni wobunga tukuza.